nnyo yensuwe kati nga tukwatagana buli omu ne tukola ki. Olukiiko lw'Abataka abakulu b'obusolya luyisizza ekiteeso ekisiima omuzira Abdul Katabaazi eyeewaayo n'agoba abatemu abakuba amasasi Omutaka Lwomwa Daniel Bossa akulira ekika ky'endiga. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba omukubiriza w'Olukiiko lw'Abataka yayisizza ekiteeso kino bw'abadde mu nsisinkano y'okukungubagira munnaabwe ebadde wali e Bulange Mmengo. Muzzukulu waffe oyo Katabaazi wante nabeera wante ndowooza kwe kusiima kw'olukiiko luno ebisa ekiteeso ekimusiima n'abantu bonna kubanga teyakola bw'omu n'abantu bonna abaalaga omwoyo gwa Buganda ogutafa. Katabaazi ayasiimiddwa yasinziira ku Salt TV n'alaga butya bwe yagombamu omutemu ono n'amuvumbagatira nga pikipiki emukubye okutuusa lwe yayambibwako abatuuze. Ono yavudde ku piki n'agireka. Ono piki olw'amaze obbasuula nze n'enkwata nayabadde n'emmundu emugwa mu bulago. Oli naye n'ava ku piki n'adduka ne mubaka mu bulago. Era bwe namubase mu bulago olw'okuba nti amaanyi ge gonna gaabadde ku mmundu yabadde tansinza maanyi naye nga nsinga obukodyo. Wabwe yadduse emirundi ebiri nga nesikambula n'adduka n'abanga ayagala okukoma ku mmundu naye nkavalinga awali emmundu naye yadde ayagala mmundu kyekya ge gaabadde amaanyi ge. Mu nsisinkano eno Olukiiko lw'Abataka luyisizza ebiteeso ebirala omuli okusiima emirimu gy'Omutaka Bossa gyakoleddwa Buganda Sakate ne Uganda okutwaliza wamu ekika kye Sakate n'abantu ssekinnoomu. Omubuze Daniel Bossa Kakeedo byemwogeddeko ebibadde bikwatagana abadde mutaka wa Kasolya omujjuvu eyakuzibwa kyo kirungi nnyo mu Buganda omulokole munnaddiini ayagala abantu abeereddewo ebika n'akwata ne mu nsawo avujjirira emirimu gy'ebika abuulirirwa ayayanira okuyiga omwagala w'emirembe. Omutaka Kayita wano wasinzidde mu nsisinkano eno n'ateesa nga nate batajja kukkiriza muntu yenna ateeberezebwa okubanga ye yeetabye mu kutta kw'omutaka munnaabwe Bossa Daniel okutuula naye mu lukiiko lwe lumu. Aga abafuuse abatemu era bwe yagenda okujja mu lukiiko luno tumwajulire ekyo kiba tekiwa omwagaanyi n'abantu abalala okubeera nga bakola ekintu ekimu n'okwekyo okusa kiggala nti nga bali bakoze obutemu obufaanana bwe butyo ate ensonga ezo tugireka nga ekanginga enkya ne baleeta omuntu y'omu gwe twalabako nga yeetikkira oba omulala ava mu naakanyugu so wenyini then tulaba tuguddewo omwatu tulina okukiggala nti okutta omuntu si egenda okubeera ekola tujja kukkiriza mu lukiiko omuntu yenna n'aba alondeddwa ng'alina akakwata ntabulwa kiba kikyamu tuba tuguddewo obugi eri abatemu. Abateesa abalala basabye okunoonyereza mu bika kugende mu maaso nga bugolo nga bagamba nti okuttibwa kw'Omutaka Bossa kwandibanga kwavudde munda mu kika kye eky'endiga. Nze bwe nasomye eyakutte emmundu eyasse Omutaka yabadde wandiga okulowooza kwange kwakizudde nti enkaayana zirina okuba nga ziri mu kika. N'ensaba ssebo jjajja muteekewo olukiiko gye tuyinza okuwaaba enkaayana zaffe entonotono oba ennene nga tezinabagenda wakisekwa tusoboke tuzoogeremu kubanga naffe waffe tuli ku bunkenke ewaffe tulina obutakkaanya ku ttaka ate awolereza ab'ettaka agamba akola mu State House nesegeeza omuntu abaga nti akola mu State House ateeka okuba nga n'emundu agikola ki. Abataka b'obusolya era basiimye ak'ensusu omukutu gwa Salt Media ogwafuuka muddo gwa luyiira nga n'atalina mbuzi agwegomba oluvannyuma lw'okulaga amazima naddala ku ebyo ebyatuukawo eby'omuzinzi era Omutaka Muteesa Asira agamba nti Salt Media tesengeka mu mpeereza yaayo. Ndi musiima olwa Salt TV nti buli kadde evaayo ku nsonga ez'omuzinzi era njagala okwebaza
omukuŋŋanya w'amawulire Mutebi wamu ne ttiimu ye gy'okola nayo nti otuukira ddala ku muntu asembayo wansi. Era neebaza ne TV oba obukulembeze bwa Salt TV obukkiriza abaweereza nga bano okutuuka ku mawulire ddala gye gatandikira wansi. Mu kufa kwa muganda waffe Omutaka Lwomwa, omukuŋŋaanya ono Mutebi ne ttiimu ye gy'akola nayo babadde basaale nnyo okutegeeza buli muntu oba ali Uganda batali Uganda entambula kwe tutuuse ku musango guno. Njagala okwebaza ggwe Mutebi, ate ne neebaza n'obukulembeze ale wamu ne ttiimu yonna gy'okola nayo mu kuweereza amawulire gano. Awaka namwandu w'omugenzi, abaana abooluganda sakati n'abantu ab'enjawulo basiiba mu kusaba nga bawanjagira omutonzi omwoyo gw'omugenzi agwanirize mu kisa. Banyabo ne basebo ne bwetugezaako okwebuzaabuza ne twegumya nnyo ne tulowooza nti tuli bagumu nnyo. Amazima tugumidde ku ki? Abamu ku babuulizi b'enjiri be tusanze mu maka muno ag'omugenzi beebazizza Katonda olw'okuwa omusumba Lusiimye Bugingo omukisa ogwokubiri. Kyokka ne basaba omugenzi Bbosa Omukama Katonda amwanirize mu bitiibwa bye. Omugenzi Bbosa abadde mukwano gwange nganze omubuulizi w'enjiri nga nnyamba okgenda okubuulira enjiri nga nteekamu ssente kuva mu myaka egy'ekinaana nga nakalokoka nasobolanga omusanga ku William n'ampa akawunga ne mukyala we eyasigaddewo era maama kumya baawo. Neebaza Katonda Bugingo Mukama yeebale kukozesa ate naawe yeebale okuwonya abalabe era tukusabira. Bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo, Salt TV, Omunnyo.